Yes, webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira naddala gwe atambula naffe atanaba kubeera ng'osubscribinga nyongera okukutegeeza nti kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade ka notification obeera omu ku abo abasooka okumanya buli tuba tutaddeyo we twogerera waliwo amawulire ge njagala okubanga nkuwa si birungi eri abamu ku bakungu aba gavumenti ya NRM gavumenti ekulemberwa General Yoweri Kaguta Museveni abakungu bano nga kigambibwa nti babba ssente z'omuwi w'omusolo ezikunukkirizeeyo mu buwumbi 9 era nga abakungu bano bamaanyi nnyo nga bava mu ministry evunaanyizibwa ku nsonga z'ebyobulimi ebyobulunzi n'ebyenvuba kye tuyita Ministry of Agriculture, Animal Industry and Fisheries era nga ministry eno ekulemberwa omukulu amanyiddwa nga Honorable Frank Tumwebaze wetwogerera olunaku olwaleero. Kakati mu mawulire gennina okuviira ddala eri mu biseera ebya COVID-19 kigambibwa nti waliwo obuwumbi 10 nga buno obuwumbi bwafulumizibwa ne buweebwa ministry eno nga bagenda kubaako amatendekero ge bagenda okuba nga basaasanyizaako ssente ezo. Kigambibwa nti abakungu bano ssente zino baazisaasanya mu ngeri etali ntuufu era nga ku buwumbi 10 obuwumbi 9 buno bwabulankanyizibwa. Njagala owulirize bulungi nnyo, ku buwumbi 10 obuwumbi 9 bwabulankanyizibwa abakungu mu ministry ey'ensonga ez'ebyobulimi era nga ministry eyo wetwogerera nga baabawadde ensale oluvannyuma okubeera nti baali babafuna n'omusango guno oluvannyuma lw'okunoonyereza okwakolebwa offisi ya IGG ekulemberwa Betty Olive Namisango Kamya. Kati kigambibwa nti bagenda okukizuula era nga nabano bakikkiriza kyekituufu ssente z'omuwi w'omusolo twali twazezza. Kakati oluvannyuma lw'okukkiriza ne bakkiriza nti tugenda ku refundinga ssente ezo tubeere nga tuzikomyawo. Ssente zino zaali zigendereddemu kutereeza mbeera y'amatendekero agamu naddala ago ag'ebyobulamu. Kyokka kigambibwa nti ssente ku buwumbi 10 nkugambye obuwumbi 9 bubbibwa kitegeeza out of buwumbi 10 akawumbi nga kamu kokka ke kagenda mu maaso n'okukola ebyo bye baali bateeseteese okukola ne boolaba ebintu nga tebitera kubeera ku mutindo. Kati kigambibwa officials 15 okuva mu ministry eya agriculture bakkiriza nti ekituufu ssente twali twazibba wabula ssente tugenda kubeera nga tuzizza singa bana batuwaddemu ka gap obuwumbi 9 bwe baali bayina okubeera nga basesema. Kakati oluvannyuma lw'okukkiriza bino ne wetwogerera olunaku olwaliro byaliwo mu mwaka gwa 2022 olwaliro 2025 ssente zino tebannaba kubeera nga bazizza naye nga bakkiriza era nga kigambibwa nti baabawadde ensale okusinziira ku Betty Kamya IGG oba Inspector General of Government baabawadde oba baaweereddwa nsale okubeera nga bakomyawo ssente ezo mu bunnambiro abo bonna abeetaba mu kubulankanya ssente ez'omuwi w'omusolo obuwumbi 9. Ngenze maaso n'enkola kunoonyereza ku nsonga zino era ngenze okukizuula nga ministry eno abamu ku bakungu abagirimu kubanga no tebamentioninze mannya bakungu ki abali mu ministry eno tebabatugamba naye ngenze mu ministry eno ne nnoonyayo ku gimu ku mitwe emikulu abali mu ministry eno nga ministry ekulemberwa Honorable Frank Tumwebaze nga ye cabinet minister for agriculture, animal industry and fisheries era nga gwe mutwe omukulu. Ministry yemu mulimu abantu nga Honorable Bwino Fred Kyakulaga ono state minister ow'ensonga z'ebyobulimi. Jjukira omukulu ono Bwino Fred Kyakulaga ne mu baminister b'abakungu ababba amabaati era yali omu ku abo. Kakati ate ne mu lwokaano luno era y'omu yaaliwo. Honorable Retired Kano Bright Rwamirama State Minister for Animal Industry naye ali omu ku abo abakungu ab'amaanyi mu ministry eno. Honorable Adowa Helen State Minister for Fisheries era naye mukungu mu bantu abali mu ministry eno ey'ebyobulimi. Major General David Kasura Kyomukama Permanent Secretary owa ministry eno. Mr. Segawa Jagenda ono ye Under Secretary owa ministry eno. Sigambye nti bano be babulankanya ssente obuwumbi 9 wabula gye emitwe emikulu egitambulirwako ensonga mu ministry eno ey'ensonga z'ebyobulimi. Kakati akakiiko aka IGG kabawadde ensale okulaba nga baleeta ssente ezo ze baali babulankanya okulaba nga obuwumbi 10 ku buwumbi 10 bwali bubaweereddwa. Kigambibwa nti akawumbi kamu kokka ke kagenda maaso n'okukola bye baali babatumye okukola. Obuwumbi 9 bwagenda maaso n'okubeera nga bubbibwa. Era okusinziira ku information gyalina bagamba batya IGG Inspector General of Government has given 2 months to officials in the Ministry of Agriculture who have not yet refunded their share of the 9 billion Ugandan shillings stolen during the COVID-19 pandemic in 2021. All face prosecution. Nti bano baweereddwa
emyezi 2 gyokka nga bakomezzaawo ssente ezo obuwumbi 9. bwe bataabukomyewo bagenda kubanga bavunaanibwa mu mateeka. Genda mu comment section ombuulire ddala okkiriza nti banaabavunaana n'ebirala ebifaananako bwe bityo. Betigame yategeezezza ku buwumbi 9 twakafunako obuwumbi 6 era ng'abantu bano babukomyawo, wabula tulina officials 15 abeenyigira mu bino era be tubanja ssente zino. Tubawadde ensalesale wa myezi 2 gyokka okulaba nga makomyawo ssente zino ez'omuwi w'omusolo ezabbibwa. Kati kigambibwa kimanyiddwa nti ssente zino zaali zibaweereddwa mu financial year era zaafulumirwa mu budget ya financial year 2020-2021 era nga ministry eno baali balonzeyo be bayita ba technocrats abatransferinga ssente ezigenda eddala eyo mu buwumbi 10 n'obukadde nga 2 nga ssente zino zigenda kuyambako okuzimba Training Institute emanyiddwa nga Bukalasa Agricultural College BSc and Fisheries Training Institute FTI mu budde obw'enjawulo. Wano nga bagamba nti ku buwumbi 10 out of 10.2 billion Ugandan shillings ezaafulumizibwa, institutions 2 nga ze zaali zirina okufuna ssente zino. Kigambibwa nti obuwumbi 8 n'obukadde 7 bwa buli mismanaged bwabbibwa. Mismanaged and misappropriated zaabulankanyizibwa era nezifutyankibwa, nga kigambibwa nti ze zaali zisigaddewo zokka ze zaasobola okugenda mu maaso n'okubeera nga zikola omulimu. Naye nkugambye tebatubuulidde bakungu ki abaabulankanya ssente zino, wabula nze nsazeewo ngendeko mu ministry eyo noonyeyo emitwe emikulu oba oliawo bayinza okuba nga either balina kye bamanyi oba sinagindi okubanga nabo bamu ku abo, kuba nkugambye abamu ku bano baalabikirako ne mu ssaga ey'okubba amabaati n'obuyambi obulala ebyali bigenda mu bantu b'ekkalamojja. Bannange munansonyiwa, eddoboozi lyafudde oluvannyuma lw'okubeera nti nalwadde ekifuba. Ndi musajja mulwadde naye nina okugenda maaso n'okuba nga mbatuusako updates esinza kulekerawo baweereza ti olw'okuba nalwadde. Ekituufu kiri nti ndi mulwadde, ekifuba kinnuma, naye nja kubaweereza mpola mpola era nja kusaba tutambulirewo ensonga tujja kuba tuzitereeza gye bujjako singa tunaaba tumaze okuba nga tutereeza. Ngenda kusigala mbaweereza mu ngeri eyo paka we tunaaba nga tumaze okuba nga twetereza. Mu kutuga Redison TV bali kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okuba nga gy'otulabira, tanaba kuba nga osubscribinga kikole tubeere nga tuwuliziganya ate mu updates eziddako. Z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi, b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba